Take a cocoa light. Nefe tukola kuba bibisa gezaako batujja kumutta busi buli muntu ajja kunyumirwa kalumwe ngomanyi muntu wa bulijjo oba okitegeera bw'obanga asala bwati n'akunyakula wefu kati oyo akubiddwa bamugyeeri waggulu mu mafuta anyakudde omukazi adagira namunjako essimu n'amukuba oluyipa omukazi n'akola ki n'agwemukazi waneero naye ng'ekyobubbi wano mu mukono tukooye kye bayita obubbi era buli anaakwatibwako mukama atusaasire bajja kubako we bati oba okiraba obubbi akomya omukazi oba okiraba bano bakuba bannaye bagala amasimu bagala sente sinakiri batawana obulamu bwebakusanga tebakulekera bulamu okiraba bwebakusanga tebakulekera bulamu Tefule yogera nnyo ku mbaawo. Tefule yogera nnyo ku mbaawo. Kibadde kigulupu kiwera Abalabo badduze yakwatiddwa lwakuba tebamukubye nnyo addusaagwa kati oli abadde asika kasawo ka mukazi ne bamunywa ne bamukuba n'agwayo bamumaliriza ye kati ono yakyalimu akasambagala naye era naye era sawa yonna naye nga batusuna obusimu kale alina emikono ebiri batusuna omuntu mwana kati akasawo kabaddemu 1000 kati tulina akasimu avudde yasiro 1000 agala akasimu kano we kati nno kekamusizza nemwana abasiru tetubamanyi oba bawo babakujewa kasimu naye kasobola okwetuusaako kasimu we kati akasente obuzibu bw'akasente bagalakera mu majakula bano babafa wala okoze mumanyono wawali ku megasite musenyu naye abadaba simugyoyo omwana atika musenyu yeveke lyemanyi lyerimanyi omulamu ataliwa nati kati bazze akolera wano ku megasite ku musenyu bambise mugyono omwana abeera na mu bikosi oyo omwana simugyoyo bano babafa wala nze Salongo Nyombi Moses embeera negudde mu kitundu bukya bagulawo ebinyumu bino abantu bava gye bavudde ne bajja kukuba wano ne babba abantu amasimu ne babatuga ne bakola batya kati embeera eriwo evudde ku bubbi obuli mu kitundu kukuba kuno bwe wabeerawo emizannyo wonna oba emikolo ku Sama Garden abavubuka bajja ne bayingirawo teri mutuuze ayitawo era ku Christmas ffe wano twalinga tuli bubi nnyo twatula ne poliisi netubeera kimu wano nga tugobaganya abantu olwokuba nti buli ayitawo niwoba olina ssaawa bakucunya
ya DPC era sawa zino patrol yiyejja ominenge ndo ekimu kitundu yetagamu okugenda ku maanyi Samagadden engere mu security naffe nga government twongeremu amaanyi. Samagadden tewabaddewo ba polisi waliwo abakuumi abaabwe be babaddewo naye nga baba polisi si be babaddewo nga abakuumi okulyako abakuumi abaabwe. Embeera y'okutwalira amateeka mu ngalo kubanga wano mumuti kuba tetulina kizibu kye bamukute nakyo nayeeza abasesi bawagira kikyamu okutta omuntu akwatibwa Zaalo Munyumbi Moses mujye ekintu kimukulu who had been deployed to that music festival at Samagadden. We were up and when the music festival had ended, when the show had ended, and we were trying to organize people coming out of the parking and also looking at the security points that they had given us within the garden. We got a distress call from one of the private security officers who was guarding at the gate at Samagadden. He informed us that a mob was beating up a suspect who is said to have grabbed a phone from a woman. And so by the time I gathered up the boys to come and reach the scene, we found that the suspect had already been beaten to death. So we called ahead to inform the 99 team to come and pick the dead body. However, this happened outside our area of jurisdiction. Yeah, it happened outside our area of jurisdiction, but just across the road. And by the time we reached there, even the complainant herself, the woman who is said to have lost the phone, was not on ground. Yeah, we tried to make some inquiries, but we did not find anyone. The woman. We were claiming that some people have grabbed the suspect. So by the time we came, we found this one. Kuzizo mukazi gwe bagamba okuba nti babiryeko essimu tetumusanzeewo tetulina kye tusanzeewo. katono bagenda mukola oyo akyali mulamu akiri okulamu abalesuli njawona naye omufu abagole nga bakoledde wano emikolo twabawadde suuti